Kano ke kaseera munindwa akalipota embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde omwanjuzi Agnes Nalukwago. Enkuba yatonyeemuko mu bitundu ebitaliimu eby'eggwanga era nga okusinziira kwa alipoota yaffe gye tufunye olwaleero tulaba nti Jinja yawezezza millimeters 15 n'obutundu 6 so nga ate Tororo yawezezza millimeters 3 n'obutundu 5. Bwe tulaba ku mbeera y'obudde nga bwekedde mu nsi yattu tulaba nti obudde bubadde bwa kiddedde naddala mu bitundu ebyo eby'omu masekkati saako n'ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale nga mwetobeseemu n'enkuba saako n'ekifu olw'ewasigadde omusana ne gwaka nga bwe gukubaakubamu. Olw'eggulo tulaba nti embeera eno yeeyongedde ddala maaso n'obudde okuba obwekiddedde mu bitundu ebyo ebya bugwanjuba saako n'ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale nga mulimu n'enkuba saako n'ekifu era eyo mu buvanjuba omusana ne gwaka nga bwe gukubaakubamu. Kino nno kiviiridde ku sserwandula mpewo ayitibwa St Helena ngono asindika empeweevu nga ziyita mu bibira by'e Congo nga zoolekera naddala mu bitundu ebyo ebya bukiikaddyo bw'eggwanga ekiviiriddeko enkuba gye tufuna mu bitundu ebyo saako n'omugongo gw'obuzito bw'empewo nga gusimbye Kagolomolo ka Mozambique nga gusindika omukubo gw'enkuba ne gweyongerako ko katono mu bukiikakkono bw'eggwanga ekiviiriddeko enkuba gye tufuna mu buvanjuba saako n'ebitundu ebyo ebya bukiikaddyo bw'eggwanga. Enkya tusuubira okutandika olunaku n'omusana okwaka nga gukubaakubamu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi so nga ate ebitundu ebyo biri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale tubisuubira okufuna enkuba nga yetobeseemu n'okubwatuka okw'eggulu olwo eby'omu masekkati tubisuubira okufuna oluwandagirize. Olw'eggulo tusuubira okufuna enkuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi wamu n'ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 26 eyo mu kibuga ekikulu Kampala so nga ate eyo mu bitundu ebya bukiikakkono tusuubira omusana okwaka nga gukubaakubamu nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 31 eyo mu Arua. Mu nsozi ez'e Kabale tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 25. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga London, Rome ne Johannesburg tubisuubira okufuna enkuba so nga ate Natonya mu Addis Ababa tugisuubira n'okubeeramu n'okubwatuka okw'eggulu. Gwe nno munnange asuubira ogendako mu Moscow tambula nga weeteeseteese kuba tusuubira obudde okuba obw'obutiti nga mwetobeseemu ne muzira. Ebyo bye tusobodde okufunyayo okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku embeera y'obudde sigala nga yikumira ku Star TV emunnyenye y'eggwanga.